Horizon TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana naddala gwe akyatambula naffe ku mukutu gaggadde ogwa Horizon TV. Sebambulidde Patrick Nzembera wano ng'ate nkutuusaako updates. Njagala okutegeeza wakati nga bannayuganda beetegekera ennaku z'omwezi nga 23 omwezi guno gwennyini ogw'omusanvu ezitakyawera ssaawa 48. Bannayuganda bano nga bagamba nti bagenda kutambula mu kutambula okw'emirembe nga bagenda ku lukiiko olukulu oluteesezebwamu oba paalamenti ekubirizibwa Anita Amongo babeere nga ate batuusayo petitioni yaabwe mu kwekalakaasa kwabwe okw'emirembe. Wabula ebitongole ebyokwerinda omuli ekitongole kya Uganda Police Force, omuli ekitongole kya UPDF n'abamu ku bakulu nga bwe twawulidde Museveni bwe yayogedde mu katambi akamu kw'obwo bw'ensembi ey'okubeera nga nkuwa, bano abasajja bataddewo embeera egezaako okubeera nga bakkakkanya, okutiisa n'okulaga munnayuganda nti kino kye bagenda okukola tekiri mu mateeka. Kyovula baffe abamu tusazeewo okugendakokko mu bitabo ebimu eby'amateeka ne tubitakulatakulamuko akatonotono ke tusobola okuba nga tutegeera ne tujja ate tukagabaneko naawe. Njagala okutegeeza gwa mpuliriza nti waliwo ekiwandiiko ekifulumye nga kino kyafulumizibwa ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi guno gwennyini ogw'omusanvu nnaku 2 eziyise omwaka 2024. Era ekiwandiiko kino mu kufulumizibwa nga kiragira ebitongole ebyenjawulo ebyokwerinda nga kirina omutwe oba nga kigenda eri ba sector commanders Greater Masaka, Central North, Sezibwa, Kira, Greater Busoga, Bukedi, Eastern Uganda, Northern Uganda, Greater West Nile, Albert Nile, Ankole Sub-Region, Rwenzori, Kampala Metropolitan Police Commanders, 99 over 999 systems, all zonal FFU over Field Force Units. Ba commanders bazo OCFFU detaches respective RPCs. Wanono nga balaga nti babalabula era ne bateekawo wano omutwe threats of intended unlawful demonstrations on 23rd July 2024 you are directed to do the following. Ulira polisi byeragidde basajja bayo kukola then oluvannyuma nzija ate nkulage either bakikola mu bumenyi bw'amateeka oba balina okubanga ate baleka bannayuganda babeere nga beeyagalira mu ddembe lyabwe bo lye bagamba nti bakuuma ate nga ne mu constitution lyetteeka kye libagamba. Wuliriza, have POM forces and equipments ready. Bategeke ebyokulwanyisa wano nno si lutalo lwabayeekera. Rehearse and replenish consumables where necessary. Keep QRF quick response force even before the speculated date. Nti bategeke ebyokulwanyisa, bategeke omuli ebintu omuli tear gas, ebimotoka ebizikiriza omuliro, ebintu byonna ebiyinza okweyambisibwa mu mbeera y'okukkakkanya olujagalalo newankubadde nga deeti tennatuuka. Work with the territorial police full time and in a jointed manner. Nti bakolagane n'aba territorial police full time, bakolagane ebitongole bya police ebyenjawulo mu regions ez'enjawulo ba territories ez'enjawulo balina okukolaganira awamu okwerinda ekigenda okuba nga kijja. Wuliriza, utilize intelligence and operate in a joke synergy. Be very firm and professional at all times. Wanono we nayagadde babeere firm, babeere professional, kubanga okubeera nti balina kubeera professional etteeka lirina kye libagamba. Ngenda kujjawo nkuyitireko mu Police Act, nkuyitireko mu Public Order Management Act, nkuyitireko ne mu Constitution ey'eggwanga erya Uganda, nkulage bano wawe bali mu kumenya amateeka. Those commanders who cover the major cities must be extremely extra vigilant. Abo ba commandos oba ba commanders abaduumizi abakavalinga ebibuga ebyenjawulo balina okuba ku bwerinde obw'ekika ekyawaggulu ennyo okusinga oba olyawo ku bannaabwe. Do not allow any destruction of property or abuse to human lives and freedoms of others by sections of other groups. Wano nga bagamba nti temukkiriza bino biragiro biweebwa abakulira ebitongole ebyenjawulo mu police regions ez'enjawulo oba territories ez'enjawulo. Babalagidde nti temukkiriza okwonoona ebintu by'abantu mu mbeera yonna. Obubenje obw'enjawulo tebukozesa chance eno ne bwonoona ebintu by'abantu. Wano nawo njagaddewo kitegeeza okwekalakaasa osobola okukkirizibwa n'ogenda nga olaga okwekalakaasa kwo oba obutali bumativu bwo mu mirembe kasitoba nga toyonoonye ebintu by'abantu. Ate bwe nzirayo mu kiwandiiko bano abakulembeddemu okwekalakaasa kuno kye bawandiika tebateekamu kwonoona bintu by'abantu, balaga nti bagenda
kubeera nga bakola okwekalakasa kwabwe maachi yaabwe to parliament mu mirembe. Give strip to FFU headquarters, confirm receipt, compliance and expedite. Kati no mu kiwandiiko kino wano oli wagambidde nti amagye poliisi ebitongole byonna balinga bye batadde ku byo babitadde ku standby, kye bayita standby, babeere nga ate baataakinga abantu. Naye nze bwe ntunuulira ekiwandiiko kino kirina sides bbiri, either poliisi ng'egenda kuwagira abeekalakaasi ng'ebawa protection kubanga etteeka kye ligamba. Bwe tuddayo mu constitution gye nabagambye, constitution y'eggwanga Uganda eya 1995 as amended mu kawaayiro akabirimu omwenda nga bwe nakulaze, nja kuddamu wano nkulageko osobole okubeera nga ate okitegeera bulungi nnyo. Constitution y'eggwanga eya Uganda eya 1995 article 29 section 1 subsection D ekugamba bweti, every person shall have the right to freedom to assemble and demonstrate together with others peacefully and unarmed and to petition. Bw'obanga toyina jjinja, toyina jjambiya, toyina muggo, tozze kwonoona bintu by'abantu, etteeka likukkiriza okulaga obutali bumativu bwo mu mbeera yonna gy'osobola. Gwe munnange ampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV, ngenda kutwala mpola mpola nkulage ensonga zino zitambula zitya mu mateeka agafuga ebintu bino ebya Uganda oba ebyokwekalakaasa oba ebintu byonna ebifaananako bwe biti. Waliyo kye bayita Public Order Management Act. Mu kye bayita Public Order Management Act, principle eyokubiri gye bayita principle of managing public order, bagamba bwe bati, the underlying principle of managing public orders is to regulate the exercise of the freedom to assemble and to demonstrate together with others peacefully and unarmed and to petition in accordance with the articles 29 section A subsection D and 43 of the constitution. Nga bwe nkugambye Public Order Management Act egamba nti mulina okubanga muregulatinga, si kukuba, si kuziiza, si kugaana. Police erina kubanga eregulatinga abantu abeekalakaasa, abantu abakuŋŋaanidde wamu, abantu abalaga obutali bumativu bwabwe, eddembe lyabwe, freedom to assemble, freedom to demonstrate together with others peacefully and unarmed, nga constitution mu kawaayiro akabirimu omwenda bwegamba kye mulina okubanga mukola. Mu kye tuyita Police Act, gwampuliriza njagala okutegeeza nti waliwo wano we bagambira subject to the constitution and this act the functions of the police, egimu ku migaso gya police mu nsonga nga zino is to protect life, property and other rights of individuals, kukuuma bulamu bw'abantu, kukuuma bintu byabwe n'okukuuma eddembe ly'abantu eddala lye bagenda okubeera nga beekisesayizinga. Constitution njikulaze ekugambye omuntu wa ddembe okubeera nga yeekalakaasa. Kati kitegeeza poliisi mu kukuuma ebintu bino erina okubanga esobola oba mugamu ku mateeka agagifuga, mu bumu ku buvunaanyizibwa bwayo, mu bimu ku bintu by'erina okukola kwe kukuuma obulamu bwaffe mu abagenda okwekalakaasa, kwe kukuuma ebintu by'abantu okubeera nti bamakinga sure abeekalakaasa tebabyonoona, n'okukuuma eddembe ly'abano abali mu kwekalakaasa nti bakkirizibwa mu mateeka. Poliisi omulimu gwayo gwa kubakuuma, teri agenda bakuba mu tiya gas, teri agenda bakolako bikolobero kubanga etteeka libakkiriza. Ate etteeka liwa poliisi kiki kyerina okubeera ng'ekola. Kati nno gwampuliriza njagala okutwala mpola mpola nga twolekera ennaku z'omwezi nga 23 bannayuganda mu kye bagamba wano nga bagamba police, the function of the police is to maintain security within Uganda, to enforce the laws of Uganda, to ensure public safety and order, to prevent and detect crime in the society. Okitegedde mu bimu ku buvunaanyizibwa bwa poliisi temulimu kugaana beekalakaasi, temulimu kukuba beekalakaasi, okujjako ng'abeekalakaasi abo bayina ebissi. Ompuliriza bulungi nnyo gwali ku mukutu ogwa Red Zone TV, njagala tugende mpola mpola ate mbeere nga nkutuusako ensonga eno nga bwegenda okuba nga etambula. Ekiwandiiko kiri kiraga birala naye era waliwo ensonga ezimu ze njagala okuba nga nkutegeeza. Kino tewabawa kulimba nti kutiisatiisa. Bannayuganda mube bagumu naddala abategese ensonga eno. Nze nga Ssebambulidde Patrick, Red Zone TV, ndi mabega wammwe era mbawagira, era ensonga zino nzireeta olw'ensonga ezitali zimu. Constitution njikulaze ekukkiriza mu kawaayiro 29 subsection
eyokuna nenkulaga kye bayita Public Order Management Act nenkulaga ne kye bayita Police Act. Abapoliisi obuvunanyizibwa bwabwe bukomawa. Poliisi si yegaba olukusa era si yerumma, wabula poliisi erina kulambika na kukuuma bintu byaba abateekalakaasa, wabula ate n'okukuuma mmwe abagenza okwekalakaasa. Balina obbagayidinga obbakuuma okulaba nga temutuusibwako bulabe n'okulaba nga temwonoona bintu by'abalala abagenda okuba nga ate basigadde ku nsonga zaabwe. Kati gwampuliriza, njagala okutegeeza wano ku Red Zone TV ti bannayuganda mu kye bategese wasigadde essaawa 48 zokka okubeera nga ensonga eno etuuka. Oli ku mukutu ogwa Red Zone TV gwampuliriza, njagala okutegeeza nti buli kimu tugenda kikuwa updates zonna ezinajja tugenda kuba tuzikutuusaako. Gwe just weekuumizi ku mukutu guno ogwa Red Zone TV ensonga zibeere nga ate zikutambulira ddala bulungi nnyo. Nyongera okujjukiza ku Haji Abudu omusomi w'edduwa akutegeeza nti ensonga ez'enjawulo zonna ezikutawaanya azikwasaganya mutuukirire ate ensonga mubeere nga muzikwasaganyiza ddala bulungi nnyo naye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa. Okuva edda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomebwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.